For the past 40 years, the deepest desire of my heart has been to give the bride everything. Okumala emyaka 4 egiyise, okweyana kw'omutima gwange okusingira ddala kubadde okufunira omugole buli kimu. Every recording and every translation, but there have been many barriers placed before us. Buli ddoboozi eryakwatibwa na buli kuvvunula okukolebwa ne wabaddewo emiziziko mingi egiteekeddwa mu maaso gaffe. God sent a prophet. His voice has been recorded on magnetic tape. Katonda yatuma nnabbi, eddoboozi lye likwatiddwa ku ntambi eza magineeti. We must bring that voice to the people. This is the heart of every missionary. Tulina okuleeta eddoboozi eryo eri abantu. Kino gwe mutima gwa buli mubuulizi wa njiri. We post our translations on our websites immediately, but even today, most believers don't have internet access. Tuteeka entambi zaffe ezivvuunuddwa ku mutimbagano mbagirawo, naye ne kaakano abakkiriza abasinga obungi tebalina busobozi kutuuka ku mutimbagano. I have heard of brothers getting the message from a computer, but how can I get that? Nali nkiwuliddeko nti abooluganda bajja entambi ku kompyuta, naye ate nze nnyinza kukikola ntya? It's been a dream to get my translations and recordings to the people in a matter of days, not months or even years. Kubadde kuyayaana kwange okutuusa entambi zange ezivvuunuddwa n'amaloboozi gaffe agaakwatibwa mu bbanga lya nnaku bunaku, si kumala myezi oba oliawo n'emyaka. I've made many trips into the jungle. These trips are not so easy. We have no good roads and the books are very heavy. Nkoze engendo nnyingi nnyo nga ŋŋendeyo mu bibira. Engendo zino si nnyangu. Tetulina nguudo nnungi nnyo ate n'obutabo buzitowa nnyo. I love the books, but I want to hear the prophet's voice, even if it's not my language. Njagala obutabo, naye nandyagadde okuwulira eddoboozi lya nnabbi, newankubadde nga si lulimi lwange. As soon as I place a micro SD card into their hands, I know that there will be more translations that we don't have on that card. Mbagirawo nga maze okuteeka memory card eyo eriko amaloboozi mu mukono gw'omuntu. Manyirawo nti waliwo okuvunula okulala kungi okugenda okuteekebwako ku kaadi eyo newankubadde mu kaseera ako tuba tetukulinaako. What if I cannot read? Ate nze bwe mba nga sisobola kusoma, olwo mba nkoze ntya? The recorded translations are just as important as the books. They must go to the people also. Entambi mu maloboozi agavvuunuddwa nazo za mugaso nnyo ng'obutabo, nazo zirina okutuuka eri abantu. If I could only go to Jeffersonville right now to get the newest French books and bring it back to my people, that would be a miracle. Singa mbadde nsobola okugenda e Jeffersonville kaakano ne nfuna obutabo bw'Olufalansa obuvvuunuddwa obwakavvuunulwa, ekyo kyandibadde kyamagero. Could there be a way to translate a message and have it go around the world in a matter of days? Waliwo engeri gye tusobola okuvvuunulamu obubaka ne tubutambuza ensi yonna mu bbanga lya nnaku bunaku? How could we ever move past distance and time? Tusobola tutya okuvvuunuka ekizibu ky'eŋŋendo empanvu n'ebiseera ebiwanvu? I've never seen the prophet. If I could just see him at the pulpit, I know I will be healed. Sirabanga ku nnabbi, naye singa mbadde nsobola okumulabako bulabi ku kituuti, nkimanyi nti nandiwonyezebbwa. Even in 100 years, I could never give them all the books. Ne bwe gyandibadde myaka 10, era sandisobodde kubawa butabo bwonna. Books. What's God's provided way for this? Katonda ataddewo kkubo ki okutusomosa kino? ¿Cómo hacerle llegar las traducciones al pueblo tan pronto como sean grabadas? How do we get the translations to the people as soon as they're recorded? Tutuusa tutya entambi ezivvuunuddwa eri abantu mbagirawo nga zaakakwatibwa? Nous avons beaucoup prié pour ceci. We have prayed so much for this. Kino tukisabidde nnyo. Het is maar een droom, maar er moet een weg zijn. It's only a dream, but there must be a way. Kirooto bulooto, naye wateekeddwa okubeerawo engeri. Kirooto bulooto, naye wateekeddwa okubeerawo ekkubo.
The Agapao tablet goes beyond these barriers. It fulfills the vision of Voice of God recordings. Essimu y'engeri y'ekitabo eya Agapao esukka emiziziko gino gyonna, etuukiriza ekirooto n'okwolesebwa kwa Voice of God recordings. I don't have words to express my thanksgiving to God and my excitement to see what He is going to do with this tablet. Sirina bigambo bimala kulaga kusima kwange eri Katonda n'okukyamuukirira kwange nga ndinda okulaba Katonda kyagenda okukola nga kwesa essimu eno ey'engeri y'akatabo. Eyo y'essimu y'engeri y'ekitabo eyitibwa Agapao tablet. Agapao tablet ey'omugole ekutuusibwako Voice of God recordings. Okumanya ebisingawo genda ku mukutu oguli official ogwa www.branham.org. Mukama abawe omukisa.